nti ni first show yaffe mu mwaka guno waliwo ekintu ekyalabise obubi ennyo mu New Year's Eve oba New Year celebrations mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo twalabye okulwana mu lubiri abasajja abayimbi baabo brother babaitani Alien Skin ne group ze ne tubalaba ebuloba kintu kyekimu ne tulaba Palaso ekyaddirira enkeera twalaba kigambibwa nti Palaso abavubuka ate basalako amaka ga Alien Skin Fangon Forest ne bakulira naye effujjo kakati nga sinaba kuddamu Council of abavandimwe ekibiina kyenkulembera kyekibiina ekiri ku mwanjo gw'okulwanira rights z'abanyarwanda oba abavandimwe mu Uganda. Tulina meeting ku Saturday no 11th January ku saa 8 ku Speak Hotel biro Kampala Sheraton. Mujje tulina amawulire amalungi okuva wa President Yoweri Museveni. Okay. Amawulire kungu finally. Wow. Mukama oli w'amaanyi okuba nti okusosolebwa kwaffe abanyarwanda mu Uganda Katonda akujjeewo amawulire malungi nnyo, the latest information okuva mu kulembeze w'eggwanga. Meeting yadde lwa mukaaga luno ku ssaawa 8 ku Speak Hotel biro Kampala Sheraton. Congratulations. Kwata obudde singa ombuuzizza omwaka ogwedde nze nga Gachumba tufunye eki ensonga y'abanyarwanda successfully twagituusa ku floor ya parliament. Okay. Ensonga okuteesebwako ku floor ya parliament si kyangu. Ekyokubiri okusosolebwa kwaffe ne kutuuka mu cabinet y'eggwanga. Prime Minister na confirming ku floor ya parliament nti ensonga eno omukulembeze agina mu interest era mu January egenda kubeera solved. So mujje tubabulira amawulire agavaayo wa Papa Yoweri Museveni. Okay. Ku lw'omukaaga luno Saturday nga 11 ku saa 8. Perfect. Omuntu yena gwe bama passport gwe bama national ID please jangu mu meeting eno. Okay. Checho. Oh. Kakati abayimbi bano mbirabye online nti batandika kulwanira mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. But before that basoka kulumba Dwaliro Nsambya ne bajja ne balumba Nup kitebe kyabwe akati balabye lubiri ne walala. Nkyewunyisa abayina amaanyi n'obuyinza tebakola fujjo mu ggwanga muno. Kameken Kyewunyisa abayina amaanyi n'obuyinza tebakola fujjo mu Uganda muno. Nkiddemu. Kyewunyisa abayina amaanyi n'obuyinza mu gavumenti eno ba mu ggwanga muno tebakola fujjo. Abaana ba Museveni abo balaba obeera nabo mu jam. Kungu I bet my hand bana Uganda bali mu Kampala batona bamanyi nti abaana ba President Museveni bano ba Patience ba Diana ba Natasha tubeera nabo mu jam. Tewali mwana wa Museveni alina moloka egula kubo. Nimbye tewali mwana wa Museveni alina moloka egula kubo. Omuntu yekka alina moloka egula kubo jeno muhozi kaine Rugaba. Naye kyo wiso kimanyi naye abeera mu jam. Takuba kitaala tateekako sali bazibate siren. Mumpulira naye abatalina wadde ekikwanso wadde girita mukole fujjo. Abatalina wadde ekikwanso wadde girita balina amaanyi tebalina balwadde. Ebikolwa bya Alien Skin ne Palaso beetaaga bujjanjabi balwadde. Ate bonnamba manyi Palaso mumanyi, Alien Skin mumanyi. Alien Skin Katonda akuyambye akulinyisiza mu bbanga lya mwaka gumu. Omayika Katonda Michael Jackson yagamba nti ekintu ekyasinze obuzibu kwe kumanaginga success. Newe kuumirayo. Ate Palaso kyakoze tekibangawo. Noyimbula emiyaayu negiyasa endabirwa muze mmotoka eza amayumba. Oba mumanyi muli bamaanyi lwaki mwekwese kati? Lwaki mwekwese? Poliisi ebakola ki? Ebanoonya. Kino kanki bagambe nga maliriza bwenti kyeno nga tumaliriza. Tukyabuze dakika nga 12. Muko gavumenti bwekyuka enkya ne bwoba oli abadde general mu magye nga tiyakola fujjo community protectinga. Nkiddemu abantu abaali ab'ekisaba emirembe ku mulembe gw'obote teri yabakolako fujjo. Era weebali. Naye abantu bonna abakola fujjo babanoonya. Mwabaana abawagira Alien Skin dembe lyammwe, abawagira Palaso dembe lyammwe. Kati ababaana singa mwasangawo omuntu ne mumutta mwenna mwali badde ku madda. Ku madda
ne wano mu lubiri awo mu kavuyo ako singa omuntu yafa accidentally era singa bonna babayodde nga bali ku mada okitegeera era bikolebwa wano mu Central efujjeri mu Kampala muno buli moloka 10 bozaakinga moloka mukaaga zirimu emmundu kungu abantu balina emmundu mu ggwanga muno nefujjo balikola muhozo oyo Kainerugaba CDF mukama wange mbandi ku imperial yalo giraba Entebbe ntuddawo nayinawo mukulu angambe nindirawo nkukubire simu ojje ndi mu motoka moloka nempitako bweti convoy ya moloka 3 nze nenjitegera nti oyo muhozi omusirikale wange mugamba jantugende ne mubuzo oyo mutegedde ayiseewo nti nti is the CDF nangamba olimba nangasa you are lying you want to tell me that's General Muhoozi Kainerugaba yes ne mubuzo why are you challenging me nangamba nti avudde ku side y'Entebbe avudde ngava ku airport nayimirira emmotoka zonna nezimala okuggwayo emmoloka z'essatu nezisala eki ekkubo tewali musirikale we yabuukako nti asibe moloka side ki zonna ulira CDF first son ayina obuyinza bwonna bwe mmanyinze mwe abatamanyi Muhoozi temubeerangako naye ku buyinza bwakola ki bwayina n'alinda traffic eggweyo teri mujaasa avuddeko n'asala ekkubo tekuli kitaala tekuli kagombe nemwe abatalina wadde ejjirita wadde ekikwanso ne muduumira ganga paraso n'oduumira ne mwasa emmotoka beetaaga kusabira mugende wa pasita Bujinga basabire tewali muntu akola bintu bye bakoze nga ali nomu yes kungufe we are provoked every day every day anti bategera level y'okutegeera ku bagitegeera mu biseera ebiri challenging when you're provoked when you're challenged what do you do Saabalwanyi bamuvuma okuva ku makya ne buziba social media oyo musirikale wange n'agamba nti denze you mean that's genuine yes n'agenda mu SFC headquarters you get it first son a foster general a CDF ali mu motoka 3 pick up eri maaso Land Cruiser gyalimu nevaako emabega kuliko eriko kitaala ate bayira Muhoozi nga talibafuuka CDF nga beera mu motoka 2 gyalimu nga ye neriko abasirikale be you get it taina takoze ki fujjo Palaso alien skin mwena muli mikwano gyange you know that please calming down perfect please calm down kankole mbwenti katono dakiika emu yokka koni saanya yajjako ne mu office yaffe government eno obuzibu tekola follow up bana abaana beetaaga okuyambibwa they need to be rehabilitated okumala emyaka ena mu kkomera ebintu bye byonna byakola ki byaggwawo ate saanya nkusaasidde muganda wange muto wange kuba kati ekyali akwesiga nopu tekwesiga ne gavumenti ekola ki tekwesiga nawe okakasiza ebya Dr. Balawe nti ono yeetaaga kukeberera bwongo na mulamu actually yagambye yeetaaga nga bw'oyogedde rehabilitation bagende Kyankwanzi babudde gundi Kyankwanzi esaidi Kyankwanzi Balamu yogedde Kyankwanzi babudde ani yakuga nti Balamu kyayogera it's bagita batya it's a point of reference bamutwale Kyankwanzi rehabilitation etegeeza Kyankwanzi lwaki mututwala Kyankwanzi abantu beetaaga okuyamba bwoga nti buli muntu yenna alya ssente buli omu alya ssente mu opposition era gavumenti bateekamu ssente ne bazirya olwo basudde ebizimbe bakoze buli kimu bali mu kulya pepa then kati ani atalyanga ku ssente twesigaani ani atalya opposition muki opposition ensonda zange ezeesigika okuva eggulu n'okuva mu State House omanyi ssente zibadde 2 ezigaba ssente wano General Salim Saleh the de facto vice president of this country come again the de facto vice president abasinga temumanyi maanyi General Saleh gayina temumanyi ssente ziri 2 Saabalwanyi Yoweri Museveni ne the de facto vice president General Saleh ensonda zange ezeesigika obusajja bwange obugaba eddagala mu office ezo bukonfirming abantu bali aba mu Uganda you fly on the wall yes Jeno Mugisha muntu ne Dr. Kiza Besigye beboka opposition leaders abatajjanga ssente mu government eno come again
abantu bali babiri Dr. Kizza Besigye ne General Mugisha Muntu abasigadde bakolera government ye kyekisinga otuluma ffe abali mu genuinely only General Muntu and General waliwo omu ku bayambi yaŋŋamba nti olumu baatwalako ekkutiya nga bagitwalira Bakyagulanyi abo n'ekyamuluma ku kutiya sente gye babatwalira tebabawaayo wadde kabanda akamu. Imagine n'okalinga ekkutiya ya sente naye abagireese n'otabawaayo wadde kabando ka sente. What? Kyova olaba bagagga wadde wano tewali musajja mugagga wa politics nga Kyagulanyi era yakakuba. Kyagulanyi olina okukeera n'osinza Nubianiri kuba Nubianiri yamusindika mu elective politics. Yes, these are facts. Atya. Bali bava jinjeyo baperforminga ebiseera byo New Vision nga story y'enkya bagikuba bateeka ku obupande ku makubo nga nti nga kooti edeclarinze by elections echa Dondo. Nubianiri kwe kumugamba bosi lwaki tulumba ekyo n'alumba n'awangula kantinti yewe yayingirira era n'akakalungu kamanyi abamuteekamu sente. Ze onewunyisiza bwogaye nti n'ababaka buli bamuwa sente ekyo kinkubye wala nnyo. Mu abandi abo bamujjukira omanyi mwerabira nnyo buli mubaka wa NUP mu Kaluka 2021 singa mwegenza balina sente empya opapula obupya. Buli mubaka wa NUP bamuwa milioni 25 muyamba mukuma mu kalulu. Buli mubaka wa NUP gwetulaba. It is a serious you know ulakubwoga nti oyina ensoberezo ku kisenge ky'omusika. Buli mubaka milioni 25 ekirala no bwina bakatano musanvu buli omu yafuna ekirala ne bateekawo endagaano tontabaalanga sikutabaalanga. NRM tejja ku disorganizinga balondeddwa. Kankubuuzemu NRM gy'omanyi singa yayagala baagala aveeyo tiyalivuddeyo ene wa Judith n'abakulu emityana ne bagenda ne mu kooti. Omusirusiru wali yaddala omugezi tegeera wano mu Uganda bantu bali babiri General Mugisha Muntu ne Dr. Kizza Besigye. Ebyo bayite ebyobufuzi. Politics. Mwe Museveni ayinenge janyiga empikize. Na kino kankyogere mwe ba scholars be Makere njala muwandika yakatabo Museveni the Great. Yes, nina brother ngeri atanso kuwandika akatabo ako naika mubuze we yakoma. Museveni the Great. 40 years. Ofuge gwangu kita kyangu. Ne before 40 years emyaka 5 nobera n'abantu mu nsiko the best brains ever bakayihura. Ba General Mugisha Muntu, ba Kizza Besigye, ba Manya Mushega, ba Tumukunde, ba Tinyefuza, ba Kagame ba Rwejema, no ba convincinga tosobola kujjako government ne balwanira bwerere emyaka 5. Omugezi asinga Museveni yani wano. Mumbulire. Omugezi amusinga yani. Zene bagamba wano wali baddewo wano singa tulina ba serious researchers bali badde bali searchinga ku musajja gwe bayita Museveni. Museveni bwazuuka asooka kukola ki? Alya mmere ki? Kiki singo musanyusa kiki singo munyiza baba ngamba muri close bagamba mbu ekintu ebisingo musanyusa biringanga bisatu lwe yaguze mundu nazitwala kaweweteyo obaka abamba ne passing test bwaba musanyufu nnyo ekyokubiri ngali n'enteze ekyokusatu ngali n'abaana baba wala timuhozo yo mulaba amutreatinga ngaffe Ochiwulira kubanga abo bokubira commander ni chief salute oyina okubeera ko distance. Ochiwulira ebibiri bisatu. Who is Museveni? Bwabanyiza akola ki? Ontegera ndo. Bwaba musanyufu akola ki? Byonna tulina okubimanya. Kati bako buli lwayambala jacket ya majeyo manya yazisazedda. Abasikali bako abamukuma mbuka staff luma mu makage ku machanga yogera Swahili toka bichebyo. Manya yasuze yasaze. Yaze mukambu. Yes. Tosobola kuzanya politics nga bamuzanya n'omuyita n'ordinary person. Atayina ekirabe ekirakatola kyamuwa fenna kye tutayina. Museveni bwategeera nti waliwo omuntu atunda omulondo entinda ku roundabout nga ina kyamuyita azajja mukubira essimu. That's Yoweri Museveni for you. That's Yoweri Museveni for you. Nze nagezaako okunoonya abayambi be ba PPSA banyamba okumanya hu nga nange nyina ekitabo kyanjala okuwandiika naye bonna bali elusive. Elusive kiki teba kuwa mwaganye kwa elusive ya muntu gonoonya leero naku excuse eno nja kulaba enkya sawa ne zituuka. The best person would have been Ameria Kyambadde kubanga ye PPS akyasinza okuwangala naye. Okiwulira kati bano bajjeno bono balaba
abo nabe beggamye mwambulera yi bonna wano mu Uganda general yoko ne Yoweri Museveni bonna beggamye mwambulera yi. He's extremely intelligent. Nze kunfunye omukisa simanyi mirundi emekanga musinkana. Nze sirabanga muntu mugezi. Muntu ali extremely informed nga Yoweri Museveni. Tewali nsonga gyoyogerako gatajikola ki. Atajimanyi. Extremely informed echara akola 24 hours. Abongo bukola 24. Ennaku ezo wamulabanga line speaker Anita Mongo ebukedde bali batambula. Nenga babodegaadi ba Museveni ate be badduka ku speed kwakola ki kwatambulira nga yatambula yangwa naye ate abasirikale be abavubuka abato nga ate badduka misinde echa taina kintu kyatwala lightly. Noza batule ne bajje no muhozi ne bagamba you know what it's cheaper to funding Kabobi Kadingo than egwango kubanga liri muti ya gas ki every day. Kyabakolera bulungi nnyo. Kwateri kintu kibinga buli lunaku okubeera nti enseri mawulire for bad reasons. Naye Mwami Gashumba, I see a contradiction beside you. Go watugamba gwo mukuba brains abaleta Mwami Kyagulanyi. You said that and you even his friend then naddala kubaka bwa parliament. Kanadabuga nti bano ebamuleta bamuteeka mu ssente ekyokubiri oyawukanira wanabo anyway. Ekisooka sigamba ngonze ndali brain nagamba nze omu kubasooka omuwagira. Nsi Kyagulanyi namuwagira ku bubaka. Nebwe nagenda okulaba nze ndoza nkolagana faza nenda babasawo baganda be bali eddagala awaka nengamba nenziruka ekikumi gomanyo lina faza ndaba fa manyi ndina faza nenda bama fina yaweereza obubaka nengamba kaziruka emisinde nenvaayo woya ukanirana baawo okitegeera n'ekisinga okunnuma obudde bwaffe. Waloka video aka trending ennyo nja kanonya akakuwa kazanye next time. I think I can even retrieve it here. I think it was in 1989 nga President Museveni agamba nti NRM eriwa ne banga dene. Yes I remember. Taina kyayogera nga asaaga. Okitegeera ndowooza. NRM ekyaliwo nnyo. Kati ffe tusinga okweraliikirira Post Museveni. Eyinza okubeera obulabe. Buli muntu kyalina okubeera worried of the Post Museveni. Kubanga Museveni si Katonda. Ajja kutuuka. President Museveni akaseera kajja kutuuka. Allah mujje muki obulamu bw'ensi. But what happens after him? But he's extremely intelligent, extremely knowledgeable and intelligent. Extremely. Waliwo mu Rwanda lwalina ebizibu ne Uganda. Nga mpita mu State House Entebbe eyo bali bamulimbye mu Gashumba akolera Rwanda biki ebyo. Buno bujego bwali ku CMI obwo busiko obwo bwani. Nenjogere kumali dakiika 3. Nga ndi naye. Nangamba Mr. Gashumba nange nzikiza njogereko. Ningamba President w'eggwanga tasabanze. Nina linzi yudde. Omanyi babalimbanga nnyo abanyanda be Uganda bakolera Kagame biki ebyo. Ne mugamba mu State House muno boboyina mu jambi esinga okusala gitumye. Ontemeko guno mukono. Kubanga bovayo no yogere dembe lya abantu mu Uganda bakuteekako kiki kifayiro. Nenfuluba nekola ki? Again. Ningenda. Okitege olalo yasoko kumpitero akituleyo. Ulusirwerabira aga Katonda. Nabendanga yakafa. Nebanda. Serena Nebanda 2012. Yes. Kwabe yantumia ne bagala okumpa driver antwalo waabwe ne mbagamba nze nyine motoka yange. Nentuuka. Era ne mbagamba nti President Museveni mmanyi mutakwata budde nze kasana alwawo nja kuvuga nzireyo e Kampala. Kati yali ava mu by election zono mu kazini wo baka mukwano gwange oyo mubaka ani ono mwerabidde erinnya. Meeting ina kutandika sawa mu yatandika sawa mu dakika 15. Yagwanya kitundu. Kungu twanyumya. Twanywa chai Museveni yanywa coffee ganange bwe munywa. Anti bage bajja kunzita katika munywe. Nali mfudde. Kuma ebiseera ebyo ngo mutwalaganya bubi nnyo ku. La twabanga kabozo oku. Nga fire janyina kejudde bwati. Kuba lyo ebikambwe okukira omususa. Nange mbiwulira ne ngamba was this me? Mami wange yenga ngamba mwana wange lwaki tova ku musajja. Ontegeera ndowa nga tuleeta. Kakati bwampita ne twogera bikibi ne mugamba actually nkukolera nkuyamba buyambi guiding government yo. Nangamba wazi were sente na motoka kintinge yiyo. Naye eyange tena bode amayenjawulo nampa transport fund ya milioni ki? Million. Nkola ida chimbantuka ewakasawe nkeera the following morning akube simu. Eri erinnya lyo mutabuzi we yalitandikira omutabuzi nga mpita mutabuzi. Omutabuzi watuse bulunyi tira tuse bulunyi.
That's kati we navayo ku Monday neteeka kati omuliro mulala. Ngabaga Museveni agenda kuwa butu akutte yanzita disiriwo. Wagamba Museveni cannot kill Gachumba. Kanywe chai. Kamunywe. Oba mfamfe. Kubanga yasaba amatanga galiko mild coffee. Bwa sababu ensaba. Nituvayo. Nekuma we Kampala. Kakati bano ba Franka tumwebaze then do you know what they did? Ndoza bebawa wa Museveni nata kola decision ne bakolaga ne radio twabiranga nzene mivule ne bafulumye ngalabi ne babagoba yo sisi ne wandike kiwandiko teri radio yo Nova TV ekiziba ku hosting buli nzijukira every Monday nakolanga naberanga ku NTV mawulire okwanalizing ebikoze echi ebibaddewo okuvona linze mokulabika ku NTV pale todangamu sidangamu mpaka kati sidangamu ebiseera byonge NTV nayo nga tesaaga wano TV zaaliwo wano media houses zaaliwo NTV egiraba okukola ku NTV then Shiro yo bamwa interview nya 4 interviews nya timu ya Femba yava Kenya ye Femba yo kakasa nti okwalifying okubeera kuki ku TV ngokubeera ku NTV ngolinganga akola mu Google anti bali na dominance kati waliwo abasajja ba Franka Walusimbi Farida Nakazibwe waliwo omusajja wamuyita Kato yali akulya mawulire ku NTV musajja mumpi bwati yakaresigninga na kati ya retirinze gwe ono Mugisha Morris Mugisha ali mu UBC katinga is it deputy MD something like that NTV akawungezi NTV akawungezi nga batu bagirinanga misa mutegera ndowooza bwebyo bebyali nensirika kati bwensirika ne bagaga Gachumba Museveni amuwa sente nenga atekyewunyisa lwe yansisinkana Lwakitulolo nali mu load ng'akasente nkakola ki naberanga ne sente 2.8 billion 1.8 billion nga netumulwanyisa sente ogendo ziraba zisse paka million 4 5 azise zikandede sente zitwateeka wano mu kudisiro jinga government eno zimanyo bungi omanyi boyingiranga mu banka manager n'avayo manyo oli serious customer nze nanonako sente mu banka ku Sunday nenga banka tezikola ne bazimpa walina sente waliwo olumu bino ebisajja bya Iso ne CM oba babirimba kimbu sente oba zivaawa akaswera kange mu Iso ne kantemyako nti wayi Gachumba ina sente mu banka eno genda ozijje bagenda gifreezinga naye nkubira muto wange najja twafulumye kutiya ya sente bigenda okutuukayo nga balance kuliko sinyika samu ushege so tubaddewo wano kungu ne Museveni musajja mugezi yakiraba it's cheaper okufundinga Kyagulanyi than leaving Dr. Kizza Besigye ate Besigye nabimugamba omanyi Besigye bambi Besigye alabika oba yaliko ne mu seminary Besigye talinga ffe tubaddeko ku street I can read yamugisha muntu politics wajja no mugisha muntu wa Sweden Denmark Norway kubanga mwezi enseza akula okulonda kuyinza okumala wiki nga akabox mu musula akalu kali kujja no post office we kasula gwe bovokola n'oteeka ya kaluluko nange neteeka ya kange neka na akafe bakakumisa mundu a very decent man echabanga President Museveni oyo musiko yaberanga yungo lumwamanyi okuyomba nga manyo bagamba wano omuntu wali credible ya mugisha muntu mugisha muntu tata we yali chairman wa UPC oba entungamo besi yava sorry jeno mugisha muntu ava ine family ya balodi muntu bamukube sasi bamusimagolinga bamuleta mu dwali akiseka wano omujjanjaba baba bali mukumujjanjaba obota akitegeera nti mutabani wa mukwano gwe ali wa kiseka wano mu dwaliro Dr. Obota awereza yaba yambiwe nga bogene bamugamba nti bomala okusuuka jangwe wa president tukufune we tukuteeka wali wabule nakubiro musibula muntu nadduka mu dwaliro naddayo musiku that's mugisha muntu very decent man omusanga mulayiniza banka nga asimbye wali olumu naye ku embassy ya America nga fena tusimbide tugenze kuna nayo passport za fena entunya muntu ekifembayo teri kintu kyankwasiza nnaku Dr. Kizza Besigye bamututte mu court martial jeno mugisha muntu bamu bouncingide ku gate ebweru
a former CDF bamuganya okuyingira kubanga bana abasirikale bonna abato tebamumanyi a former CDF era je n'omuntu singa yagala kusigala mu government eno yali badde kati a foster general nga buli bugagga bonna abuyina naye decency yemutambuza being principled very principled kati ebintu kyajjamu kadingo sana baana bagaggawadde okay well naye buulira abantu bano baagala nnyo nebe bakukyawa abantu b'omu Buganda bwe munaamanya Kyagulanyi kyali n'endagaano gye yakola ne gavumenti eno tontabaalanga sikutabaalanga ne waayise mujja kukumawo omuliro well nga tugenda okumulamu nalabye honorable Joel Ssenyonyi ebadde bukoma nsimbi eyo n'ataakaka eri omubaka Veronica Nanyondo amugamba sebo nyabo weddeko ali mu bantu boogera n'ayomba n'ayogera kino na kiri nga kankubule namulangira bubi nnyo evidiyo eyo nagirabye omanyi nagaana okwogera ku Joel Ssenyonyi wagana singa weegendereza ekisooka mukoddomi wange mukyala afumba ewe muvandimwe ekyo kikulu nnyo ekirala experience ntono mu byobufuzi Joel Ssenyonyi yasomanga amawulire wano ku NTV naye Joel Ssenyonyi ekikola kye wakoze bukoma nsimbi kikyamu tosobola kubeera ku mukolo n'olumba mukulu munno Nanyondo colleague mu parliament nga bwe nkugambye wano nti ebyomunju tebikola ki tebitotolwa sisobola kwogera ne batuba tulina obumulumulu mu PLU sinza buleeta wano kuba ne Vatican obumulumulu bukola ki gye buli ne mu ggulu ekikolo kya Joel Ssenyonyi lye bayita ejjoogo nze lyenagaana kuba nze sijoogebwa nze sijoogebwa gasumba ekyo tikiriyo n'ogenda mu constituency y'omuwala n'omujoogeraawo mwafuuka ddi nti musazisa emisango kubanga walaze nti yazza omusango mwatuula ddi kubira ojjukira issue gye nalina ne baganda bange bali bootegedde kyava ku ekyo kuba essimu kwata essimu nkubire onyinyonnyole ne tonsamuningira ku social media ekikolwa kya Joel Ssenyonyi kyadde kikyamu nnyo era kye baakola n'empuuga naye bannanyondo kababajooge mpuuga kababajooge mbuuza lwaki babadde pate ku kujooga kuno nga basirise nga buno buukadingo bujooga abantu nga basirise kati kizze mu lujja era nze buli lwembiraba nga ŋŋamba muwala wange wakampayi akagirasi ka champagne nyweko bikusanyusa Nanyondo jalajanye nga bamuli bubi kikyamu nnyo kye bakoze Nanyondo abaddewa nga abantu bano bavulunga buli muntu balina kye bataavuma Besigye waliwo ekitaliiwo bawemula Besigye ne bavuma Ssaabasajja Kabaka ne bavuma Najjinda n'Abagereka ne bavuma abaana b'embuga buli kimu ne bakikola ompulira ndowooza baaliwa mpuuga yaliwa ne Nanyondo mwali musirise kati kize mu nnyumba okuba bulati kize mu nnyumba kibagwanidde ng'ojja waani kati bagudde mu badongo b'abalonze eyo era wetwogerera aba Nup side eyo bagobye omubaka Nanyondo tetukyayagala kati omanyi kati balina gwe batwalayo kati kirabika Nanyondo yadisagulinga nabo ku kimu eky'ekkumi ani kati nze kyobola sola bya bufuzi ebyo politics elective politics naye se kipya ku culture y'abantu I'm sorry to say culture but kunkola z'abantu for example Mwami Kyagulanyi nzijukira yagendako Kawempe ewa munamawulire ani Kazibwe Bashir koze naye akyali mubaka namutwalaganya bubi nnyo ono nze kulabisa n'agenda ebbaale ewa Tebandeke n'akola kyekimu so this is not a surprise kati kankubulire ffe kitaffe yatugaana okujooga abantu naye yatugamba temujoogebwanga ejoogo limanyi ova otya Ssenyonyi wajja otya Nakawa lwaki toyimirire gye bakuzaala Nakasongola mpulira simanya katiketi ka Nuupu stupid tikati ya Nuupu yentwala mu ggulu ekutwala mu parliament nkoleyo ki ku babaka abali mu parliament tibawera 5% abansinga okubeera obulungi bibayina mbiina yes sagamba kumbaka yajja awakana jamu engatto nga ziwunye ekivundu emwana zisula kasasiro
sagamba ko mubaka sijja byogera bingi. You get it? Ontegera kichebe gomba kyesina. Ne mu government eno nze ba minister bangi bamala okugoba nagabane mu mubeerawo mutya. Kubanga fe Katonda from day one atuyeka atugaidinze gye tuli. Kungwe ennyonyi lange nzirinya, jimu zibagenda mu zigendamu, hotelu zibagenda mu zigendamu. Mumbuli eyo mubaka yali asomeseza omwana mu international school. Mubano babadde mu community schools. Ngabana bira muno obubaafu obwa bbulu ne sabuni wa mukwano asigaza akantu mu matu muno ono go basalowe ekitole. These are facts. Buli mubaka akulage medical record ye nti physician wange yono. Buli mubaka akulage passport ye enkadde. Buli mubaka akulage bank statement ye. Buli mubaka akulage ebyapa ebiri mu manyage. Mamu batya nyina benda babambala sapule ne batisa mi gati otisa tisani. Toyina gokola ki? Gotisa tisa ontegera. Nyina benda abamu nabatekamu ne sente. Abamu batekamu. Tubakoleko due diligence. Yali ki? Passport ye yagifuna ddi yakatambula ensi mmeka. Bank statement ye yaliko ki? You get it?